Yes, ngwaniriza kadde kano oli otya wasibye otya bagira Faali TV ogimbe bazine bagamba kyemwakola kyamaanyi. Waliwo Kadaama eyagenda bwa Kadaama nakola akasente ke n'akaweza alwanaganye ne nnyina ensonga ya byabugagga ya nnyumba. Bakadaama banyobeera nnyo mu ntalo n'abantu aba family ndakwambi kutuusako Aniteira kwasana SB4 Media ensonga zingedde okubanga zitabuka. Ensonga za mujjawa Aniteira zongedde okubanga zitabuka. Omukyala ojjukira yali mukyala wa SB4 Media, yali ex wa SB4. Niyo omukyala ayagala kubanga akola ki, ayagala kwezza SB4 Media. Jjukira sigwe gusoose omukyala okwagala okubanga yasaanyawo obufumu bwa SB4 ne Aniteira, sigwe gusoose azenga yeteekawo n'okuteekawo embeera nga tejjukira omusajja olweddi baayawukana naye kakati omukazi we asigala akyayagala omusajja. Nze naawe Kadaama oba eyali Kadaama munange yagala n'akola akasente ke n'akaweza ne kawerera ddala n'azimba ennyumba. Naye maama we amufuukidde ekizibu. Maama we ayagala kubanga yezza ebintu bino. Maama we ndowooza baali alowooza nti omwana we yagenda okukola yali agenze kukolerera ye, simanyi. Baagadde okukola ki? Okweyoola. Baagadde okweyoola nsonga ya byabugagga, nsonga ya nnyumba. Bakadaama bannyo bagenda okubanga bakola naye munnange family zibafuukira ekizibu. Omanyi omuntu okufuukira ezzike ku bintu ebyo byeweetulyanira. Balowooza nti bakadaama baba bagenze okukola baba bagenze kwebaka nakusiika binyuma, kumbe eri kuba kutoba bavita, kuba kutoba, kuba kutuyana, kuba kukola biki. Bakasente bwe bakalaba nga katuuse ku akawunti eya bbanka oba ku Western Union nga bakaweereza, balowooza nti kaako kateeka, teri ssente nnyangu. Olaba n'abamubbi ng'agenze okubba era aba mu lutabaalo. Gamba teri ssente nnyangu. Buli muntu okufuna akasente olina kutoba. Netulaba ng'ekyanga kiyingiza ssente kiba kyakutoba bboyi wange era otuuyanirayo. Otuyana zikala. Kati abasinga balowooza nti bakadaama baba bagenze okubanga bakola. Bakadaama baba bagenze okubanga bakola nti baba bagenze kusiika binyomo. Naye bakadaama basinga bazimbye amayumba gaabwe ne bagabatwalako. Ddala bamaama baabwe abo bamaama bamanyi okwefuula ezzike. Ng'avute nga zikusadiisa ne wa SB4 Media ne ex we. X afuukidde Aniteira akayinja mu ngato. X alabika SB4 Media asigala akyamwagala era ataddewo embeera agamba nti omusajja amutwala. Sigwe gusoose omukyala ono okuteekawo embeera n'okagala okubanga yetera SB4 Media okubanga asula Aniteira nti baawukane ne Aniteira nti ye yeddize omusajja. Aniteira yali omukazi watu yeesirikire nakubaako kyayogera ku nsonga zino naye nga ex we yakyawaga. Ex ono nabagamba nti yapangisanga obwana ku TikTok obwavumanga Aniteira alooza mu mwaka gwali gwa 2023 ebiseera Aniteira nti bwe yazaalira abalongo 2024 yali 2024 esi mwaka guwedde nga gutandika mu 2024 yamwenduliranga Aniteira abamuvumanga abamuyisangamu eggaali pataaki abamwendulira ssebo nga ne bayisangamu Aniteira eggaali ssebo oyo omukazi. Kyokka nga omusajja yamusuulawo baayawukana nadda yafuuka ex we ne ssebo ng'ateekawo embeera amwendulira obwana okumuyisaamu eggaali n'okuvuma abalongo ba Aniteira. Okumanya ng'omukazi oyo si mwangu. Aniteira bwe yazaala abalongo yawulira obusungu n'ayita abaana ba munne emisota era alina obuwala bwe yapangisaawo buno obw'oku TikTok. Nabagamba nti eri abantu abasinga nga baba bapangisa okuvuma abantu. Otyabanga omuntu yenna ng'avuma omuntu n'ogamba yiyi avuma ati abasinga baba basasule. Emirimu mingi mu ggwanga n'okuvuma gwafuuka mulimu. Alandira ku TikTok okwo gwafuuka mulimu. Tebulaba oli ng'ayisaawo munne eggaali ne weebuuza ye amwinako obuzibu ki. Mmanyi ebiseera ebisinga abamu babeera basasule. Abamu babasasula babawa kavu w'ensimbi, babawa omusimbi okuvuma abantu abo abasinga babanga bakola ki, babeera bayisaamu eggaali. Binaggweerayo byabone kubanga obufumu bwa Aniteira bwa buli mu lusuubo. Buli mu lusuubo
era Anita essaawa naye alisaba divorce mukazi wattu kuba omukazi ataddewo embeera jjukira omwaka ogwa 2024 2024 nga ggwako bali 2024 oba nga ggwako ndowooza ebiseera Anita bwe yazaalira abalongo SB4 nti yayagala okugenda mu ggwanga oba lyali lya UK. Omukyalo ono mbwerayo omukwabako abaali bataddemu ensimbi ng'era asikasika SB4 okusulawo Anita bagende bonna e UK. SB4 n'agaana agamba omukyala nga yakazaala abalongo n'agaana. SB4 n'agaana bwetegeeza information trendinga akati nera akomyewo ayagala kubanga munanga atabulula obufumbo bwa banne binagwerawa bino mwongere okubanga mukifo benga n'okusubscribinga munyige Kale Fale TV ogimweraba mbagala nnyo.